Yaliko kapteni wa timu y'eggwanga ya Digi era nga inantameggwa w'empaka za Digi emirundi 10 egy'omudiringanwa Arthur Blick Jr. Havuddeyo n'alaajanira bamuzira kisa okuli amakampuni Sekinoomu okudduukira timu y'eggwanga eya Digi n'ensimbi ezinaabasobozesa okwetaba mu mpaka za Digi za Africa ezinayindira mu kibuga Nairobi ekya Kenya. Blick ategeeza nti beetaga ensimbi ezinatambuza abavuzi abasoba 40 ne pikipiki zaabwe saako n'ebyensula nga batuuse mu ggwanga lya Kenya ng'ensimbi zino awamu zibalirwamu obukadde bw'ensimbi za Uganda 221. Tulaunching ne fundraising drive etwala timu ya Uganda abavuzi ba pikipiki z'empaka mu round ey'okubiri eya empaka za pikipiki za East Africa yonna ezigenda okubeera e Kenya mu December nga 10 December. Fenga timu ya Uganda ya pikipiki z'empaka ffe tukulembedde championship ya East Africa fa abawangula round ya soka eyali wano mu Uganda nga 1st May era nga tugenda n'amaanyi Kenya twakutwala timu n'amaanyi tutabe nti tuwangula engule ya East Africa ya pikipiki z'empaka wano mu kitundu kya East Africa. Empaka za Digi za Africa za kuyindira mu ggwanga lya Kenya mu kibuga Nairobi okutandika ng'ennaku z'omwezi 6 mu Desemba w'omwaka guno era nga Bannayuganda bakyerisa nkuuli mu mpaka zino. Kapteni wa timu y'eggwanga era nga inantameggwa wa Digi emirundi 3 egy'omudiringanwa saako n'ey'obuvanjuba n'amasekati ga Africa Maxim Van Pia kyakulembeddemu n'obubonero 6 n'addirwa Arthur Blick Jr. mu kyokubiri n'obubonero 45 ate Fasa Mahad ali mu kifo kya kusatu. Maxim Van P ategeezezza nti ku mulundi guno aluubirwa kuwangula ngule 3 ez'omudiringanwa omuli ey'eggwanga n'ey'obuvanjuba n'amasekati ga Africa nga kuzina alindiriddwa kutikkirwa saako n'eya Africa. Lastly, I'd like to speak about the Enduro 3. This is the last round of Enduro for the year. So we'll also be looking for every rider will be fighting for the championship. I'm currently leading the championship and I'm hoping to win it. As I mentioned at the beginning of the year, my aim is to win 3 championships this year. I've gotten 1 out of the way and hoping to win Enduro and the CAC2 in Nairobi, which I'm also leading. Mu ngeri y'emu empaka za Digi zimubuna byalo ziyite Enduro zitongozeddwa. Empaka zino ziteekeddwa mitendera 3 okuli eza Enduro mu buna byalo saako emmotoka z'empaka eza 4x4 n'eza autocross nga za kuyindira ku Nzimbe Estate ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogujja nga omumyuka wa pulezidenti w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emmotoka z'empaka nga yavunaanyizibwa ku muzannyo gwa Digi Ismail Balinda bw'annyonnyola. Leero tubadde tuloncinga Enduro 3 oba final Enduro y'omwaka round ey'okusatu ejja kubeerayo mu 6 omwezi gw'Okuminagumu Ensimbe. At the same time era tubadde tuloncinga fundraise campaign ya Central Africa Challenge round 2 again okubeera Nairobi. Bo abavuzi nga bayimiridde ku ngule y'eggwanga Captain Maxim Van P yakyakulembeddemu mutendera gwa MX1 n'obubonero 297 ate mutendera gw'abavuzi abakulidde emyaka nga guno gwe gwa MX Vets Barack Olandi yakyakulembeddemu n'obubonero 117. Brian Katende munabya mizannyo Kingdom TV amalindirizi. This is Kingdom TV.